Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno gwe musomo gwa 3 tukkiriza Allah tabaraka wa taala. Utandikirawo abasiraamu ekikolo ky'eddiini yaffe kukkiriza Allah tabaraka wa taala, nga n'okumukkiriza si kye kiri abategera nange nzikiriza Katonda, nange Katonda mmumanyi ayina esaba emmanju okwo si kukkiriza Allah tabaraka wa taala. Naffe Katonda tummanyi, naffe tukkiriza Katonda omu ng'ate oyo omu ye Jesus. Okwo si kukkiriza Allah tabaraka wa taala. Jesus si ye Allah tabaraka wa taala, si yatonda eggulu n'ensi. Qul amanna billah, gamba ntukkiriza Allah ye shahada, la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujja kaani okujjako Allah tabaraka wa taala, kwe kukkiriza Allah subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, Sheikh Hassan, tandikira wetu wako myesem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam twaraba nti mwebyo byajja okukola kwekuzza ash-shara'i eri milla ya nabi Ibrahim alayhi as-salatu was-salam, thumma awhayna ilayk an ittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Akola abantu bano okubazza eri tawhid n'okubajjukiza nti nabi Ibrahim alayhi as-salatu wassalam jajjaabwe bwe bavaamu kana hanifa muslima wama kana minal mushrikin, yali ku tawhid, teyagattanga ko Allah subhanahu wa ta'ala kintu kyonna, wabula da'awa yonna yeetolera kulwanyisa masanamu yasuulibwa muliro lwa kulwanyisa abantu kubeera nga basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Yasenguka nava e Babiloni yazalibwa najja wano e Baiti al-Maqdis nawangalira awo namala nagenda e Misiri awo nange ekimutambuza kubeera nga abantu basinza owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asenguka abantu abalemedde kukusinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, yabasenguka nagati ngenze eri omulezi wange owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubiriza abantu bano okudda eri milla ya nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, bave kusinza bantu bannaabwe, badde kusinza omutonzi waabwe owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu bano kibava mugamba he o Ibrahim goyogerako waffe tawaifu satu zonna zimukayanira zigamba nti Ibrahimu yali waazo. Abashiriku ab'e Makka nabbi sallallahu alayhi wasallam bagamba abawarabu nti muve kusinza amasanamu, mubeere nga musinza owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Bagamba nti Ibrahimu yali waffe, era baali baakuba ebifaananyi bya nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam awo wonna okwetolola ki, okwetolola Kaaba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alagira Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu abeere nga asiimuula ebifaananyi. Baga nti Ibrahimu waffe, ebyo tugamba baggo otubulya Ibrahimu waffe. Eddiini yaffe gye tuliko eno y'okusinza amasanamu, Ibrahimu gyali akola ki, gye yaliko. N'abayahudi bagamba Ibrahimu waffe, n'abanasara bagamba Ibrahimu waffe, bajuzi bagamba Ibrahimu waffe, ne ba Christians bagamba Ibrahimu waffe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abanukula. Soma aya 7. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم, lwaki mukayana ku Ibrahim nga buli muntu akire yiminga nti Ibrahim waffe tulifenna. Wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di,
mwe muli bakikula ki temukimanyi to Tawrat yagenda okukka nga Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yavaawo dda. Temukimanyi nti Injili egenda okujja nga Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yavaawo dda. Mukiriminga mutya nti nno ali mu milla yaffe ali ku ekyo kye tuliko kyava abagamba wansi wama unzilat Tawrat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Mukozesezza amagezi wano waliwo enkola y'okukuuma date tarehe abasiraamu okumanya ne bawandiika history waabwe kino kyaliwo biseera bwe biti kino kyaliwo biseera bwe biti era buno obukendeevu tubulira nnyo nga ffe abasiraamu. So nga obusiraamu bwakajjawo n'emyaka 17 ne olaba nga abasiraamu kutuusa olwaleero tebayina history waabwe omusengeke obulungi. Abantu bafuddeeyo kuwandiika ku history waabwe omusengeke obuki obulungi n'okuwandiika date eziri mawthuq obulungi. Yes, waliwo abalina bye bawandiiseeko naye tebinnatuuka ku skeero egwanidde okubeera nga abasiraamu bakuuma bulungi ennyo ebiki ebiwandiiko byabwe. Kino kiyamba okubeera nga kikuuma historical facts, kikuuma ebintu ebyemabega ebize bibaawo ng'abantu abajja mu maaso kino kyaliwo ekiseera bwekiti kino kyaliwo ekiseera bwekiti. Oyo yenna ayagala okujja n'abeera nga abaako byabakola atya byababuzaabuza nabyo nga badda mu bitabo bibalaga nti nedda wano bulimba wano bulimba wano bulimba. Kitegeeka bulungi. Kaakati wano Allah subhanahu wa ta'ala awarada tarikh wama unzilat at-Tawratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Gena maaso. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونوجتي والله سبحانه وتعالى كيفالا مرا bani bannanyini Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam nayogera ku bibinja bina. Ekibinja ekisooka bye Bayahudi, ekyokubiri abanaswara ba Christians, abayahudi ba Jews, nayogera ne ba Christians, nayogera ne kubakkiriza, nayogera ne kubashiriku. Ebinja emeka? Ebinja bina. Ebisatu nabyesambisa nabbi oyo w'ekitiibwa tabangako ku kye baliko. Ekibinja kimu nakikwasa nabbi oyo nga bye bokka abali ku ekyo Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kyakola ki kyaliko. Makana Ibrahimu yahudiya, Nabi Ibrahim tabanga kujju tabeeranga mwabo abatakkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa taala ne babarijectinga ne babayita ebintu ebitabagwanidde ne bayita Nabi Isa Yesu nti mulogo. Ebyamagero byakolanga bikozesanga demonic power. Naam, yakozesanga maanyi ga sitaani okukola ebyamagero. Falamma jaahum bil bayinati qalu hadha sihrun mubin. Byabajja n'ebyamagero bagamba nti lino ddogo eritali mukakunkuna. Tabanko ku milla eyo ey'okubeera nti Allah asindise nabbi we n'agaana okukola ki bagana okumukkiriza. Tabanko ku milla eyo ey'okusinza Uzair. Yali ku milla ndala nnyo ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala imamul muwahhidin wa imamu al-hunafa. Ye kabaka w'aba muwahhidin, yasinga obunene mu baani mu ba muwahhidin, mu abo abakulembera abatambulira ku ddiini y'okwawula ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Era mu ngeri y'emu wala nasraniya, tabeerangako ku kino ekyokubeera nti ate bano bwe bakkiriza Nabbi Isa ate bamuyisaawo ne bamutwala mu mbuga eri red line eyawulidde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabeera nga bamuwa ebitendo ebyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Nabeera nga bazaaza Allah tabaraka wa ta'ala. Babeera nga bamuwa omugabo mu bwakatonda bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal bw'ogenda mba Pentecostals balina ekintu ekyewuunyisa. Bali mu firaka nnyingi. Muzimu ku firaka z'aba Pentecostals mwe muli firika egaana Trinity. Bw'oba otunuulira abagaana Trinity bamanyi okuleeta mu ab'omulembe guno baleeta abamu ku ba Pentecostals ezimu ku firaka zaabwe. Bagamba batya bo bagaana Trinity. Bw'okalaba nga ekitegeeza nano bali ba muwahhidin ogenda obbatuukako ng'ate bo bali fi kufurin ghaliza nga bali mu bukaafu ate obukwafu
bo bagamba nti Yesu ye taata, Yesu ye mwana, Yesu ye mwoyo mutukuvu. They are one entity. Bonna bali kiki? So sinti distinct persons nga mainstream ya Christian tebwegamba. They are three distinct persons. Wabula bagamba nti ali omu bwati nga ye Yesu, yomu ye taata yefuula omuntu, ye mwana yeetuma, ate era mu ngeri ye mwoyo mutukuvu yalungamya yakola ku bino, yomu ye byonna, ye taata ate era ye mwana ate era ye mwoyo muki abeera atya? Taata yali Katonda ne yefuula omuntu, abeera atya? Omwana yakkiriza najja n'azaalibwa Bikira Mariya, abeera atya? Mwoyo mutukuvu yalina amaanyi ag'okulungamya, amaanyi g'okuwa ekitangaala n'ebirefaanako bwe bityo. N'olwekyo minal muwahhidiina, bali mu bamuwahhidiina abagamba nti ali atya? Ali omu. Ne tawhidi ojulidde gye baliko nga bwe bukaafiiri obw'ekikolo obukwafu obuli ku ddaala eryawaggulu enyo, bagati Yesu ye byonna, ye Katonda omu nga yakola. Yesu yennyini ye taata, Yesu yennyini ye mwana, Yesu yennyini ye mwoyo muki mutukuvu. Mainstream ya Christianity egamba etya? Egamba nti Yesu mwana naye ng'ali full God. Kitegeeka bulungi? Alina obwakatonda obuki obujjufu, era aliko equal nani? Ne taata. Ne taata gyali naye obwakatonda obuki obujjufu, naye mwoyo mutukufu naye gyali naye n'obwakatonda obuki obujjufu. Bagamba nedda, ali ogu ye Yesu, ye taata, ye mwana, ye muki, ye mwoyo mutukuvu. Abo nabo Allah subhanahu n'abaradda. Ma kana Ibrahimu, tabangako nabbi Ibrahim Yahudiya, okubeera nga ali ku bukaafiri bw'Abajuzi, Judaism nga betubunyonyodde awo, wala Nasraniya, wadde okubeera ku bukaafiri bw'abano Abanasara, walakin kana hanifa muslima, yali musiraamu. Hanif kitegeeza ki? Mailun ani shiriki muqbilun ila tawhid, kibaita alhanifiya millata Ibrahim, almailu ani shiriki wal iqbalu ila tawhid, kwekwesamba okugatta ku Allah tabaraka wa taala ekintu kyonna n'obeera ng'oyolekera eri okumwawula nti ali omu, ye yatonda, yasinzibwa mu butuufu, yalina obwakabaka bw'eggulu n'ensi, buli kintu kyonna kiri wansi wa buyinza bwe n'ebiragiro bye mu bujjuvu, yavunaanyizibwa ku masalihi g'ebitonde, yavunaanyizibwa ku riziki y'ebiwuka, ensiriŋŋanyi, embizi, embwa, eŋŋamiya, ebikere, yavunaanyizibwa ku buli kimu kyonna, omukka gwe tussa, okubeerawo kwaffe, okuvaawo kwaffe, ali omu yekka Allah yennyini bwakabaka obuki obujjuvu. Walakin kana hanifan muslima, yali musiraamu, wama kana minal mushrikin, tabeerangako mubashiriku. Najjawo nabali ab'okusatu nabo n'abaradda. Abashiriku b'omu Makka abagamba nti Ibrahim yali ki? Yali ku ddiini yaabwe ey'okusinza amasanamu. Bonna abo Allah subhanahu wa ta'ala nabi Ibrahim n'amutukuza, tabeerangako wano wadde wali, walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin. Genda maaso. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم مزم الدل بنين إبراهيم وابن مدل للذين اتبعوه، لا التوكيد يقوم مزا مزم الدل بيبو أبا مقبيل كوشي كويتو تياليكو حنيفا مسلما abanyiigiranga balabye omuntu nga afukamidde asaba Bikira Mariya akabombe ka Bikira Mariya, abanyiiganga balaba omuntu afukamidde asaba Yuda Taddeyo oba Yozefu omutuukirivu, abanyiiga ng'abantu bagenze ku ntaana ya ngobya okubeera nga bamusaba amalire ebizibu, abanyiiga nga balaba abantu balina amasabo, abanyiiga nga balaba abantu balina ebigali wansi w'ebitanda, abanyiiga nga balaba abantu basalya ttanuulu, emisingi, obusolya n'efaanako bwe bityo, abanyiiga nga balaba amasabo, nga balaba ebiggwa, nga balaba abafuwa emmindi, nga balaba abazaaza Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awla nnas bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu, bannanyini Ibrahim abannamaddala be babaagoberera ekyo yaliko.
wa hadha nabi nono nabbi laba Allah subhanahu wa Ibrahim umbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabakkiriza wa hadha nabi nonani non nabbi biba awla an-nas bi Ibrahim tulifenna inna awla an-nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi walladhina amanu wallahu waliyyu al-mu'minin mazimaddalo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye mukama wabakkiriza tandikira wano genda maaso قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون tubuseyo ayati ezuwera kao sobola okutuuka tusinga okwetaaga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alungamya enzikiriza y'abasiraamu etaliimu kusosola nabbi yenna wabula okubeera nga atukkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala jumlatan wa tafsila okubeera nga tukkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala munduli ne mu ngeri ey'obwassekinnoomo bwe tugamba munduli tukkiriza buli nabbi wa Allah gwe yatuma ne bwe tubeera tetwamumanyaako tulinga nga abaga tuba kumumanya twali badde tumukkiriza nga bwe tukkiriza bano Allah bye yatubuulira amannya gaabwe yaani tumukkiriza wadde twakola tutya wadde twamulabako kitegereka kubanga bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala banji Allah batakola ki qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum awamu nekyonga bannabbi bali bayitirivu nnyo bannabbi banji Allah tabaraka byatulaga nga tebattibwa byatubulira kabattibwa bali baki batono nnyo naam nabiyani nabi Zakariya ne nabiyani ne nabi Yahya naye nga siige tulaga nti afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun bali wan nabi bayitirivu nnyo walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk mazimaddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuma bannabbi bangi nga tannatuma mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mubo mulimu Allah byakunyumizaako mulimu Allah madha byanyumiza mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate mubo mulimu batanyumiza mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ngani nabbi Muhammadi tabakola ki tabamanyi olw'obungi bwabwe Allah gati wali kulli qaumin had buli kibinja ky'abantu Allah kisindikamu omuki omubaka era bino ebiri wano Allah yatunyumiza nnyo bannabbi byatumaawo min anbiya ibani Israel ne byatumaawo kumpi mu buki mu Buwarabu toddeyo n'olowooza nti abantu abasigadde abali eyo bo babeeranga eyo kulya na kunywa na kulima bukyanga ensi ebeerawo nga bo bali eyo era mbu tebategeera nko ku bannabbi okutuusa jjo Christianity luyagaziwa oba jjo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akoze eki ngazze nedda wabula walikulli qaumin had buli kibiina ky'abantu Allah yakitumamu omuki omulungamya okukitegeera ekyo obulungi bwemanya nti singa Allah teyakunyumiza ku nabbi Yunus alayhi salatu wassalam walibe tokimanyi nti gyali singa Allah subhanahu wa ta'ala yakunyumiza ku nabbi kukyafeyo kya nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam tyagenda e Misiri n'atuusaddawa kuba e Misiri walibe tokimanyi nti gyali singa Allah tabaraka wa ta'ala tiyakunyumiza ku nabbi Hud nti Allah yamutuma mu bantu be Adi eri ku saidi ya Oman walibe tokimanyi nti akola ki gyali yaliyo bitegereka wa hakadha n'olwekyo bannabbi bangi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala batatunyumiza kakati enzikiriza yaffe abasiraamu ku bannabbi bonna tubakkiriza ng'enzikiriza yaffe ku bannabbi eri nti bitonde nga abatonde abalala Allah subhanahu wa ta'ala beyatuma babiri nga bajja eri abantu babategeeze Allah subhanahu wa ta'ala byayagala yabasangako malaika Jibrilu alayhi salatu wassalam ebaleetere obubaka
ne babeeranga bannabbi be basinga abantu bonna ebitiibwa. Basinga nabbi ataafunayo mugoberezi n'ogwo wa kitiibwa emirundi egitabalika okusinga Secretary General wa UN. Nabbi omu bw'ati ataafunayo muntu n'omu amukkiriza wa kitiibwa nnyo okusinga Abubakar Siddiqi radiyallahu ta'ala anhu. Sahabi ow'ekitiibwa. Naam. Okusinga omusiraamu omu asiramukiddeko eggwanga va ku kyalo asiramukiddeko ki eggwanga amakulu najja nakoola abantu eggwanga ne limukkiriza. Oyo omusiraamu omu asigala wa wansi okusinga nabbi atafunye omuntu n'omwaya n'okula da'awa ye nga nabbi yagamba nti waya ati nabi walaysa ma'ahu ahad. Waliwo nabbi agenda okujja nga bamurejectinga completely. Kabiri mukazi we tiyamukkiriza, kabiri mutabani tiyamukkiriza, kabiri kitaawe tiyamukkiriza, kabiri tiyafunayo n'omu amukkiriza. Waya ati nabi walaysa ma'ahu ahad. Waliwo nabbi agenda okujja talina wadde omu. Waliwo nabbi agenda okujja wa ma'ahu arrahatu nga ayina abantu balubatu bwe bati. Nabbi Nuh alayhi salatu wasallam wama amana ma'ahu illa qalil. Abamukkiriza baali baki baali balubatu ddala abakkiriza nabbi oyo ow'ekitiibwa. Kakati tukkiriza nti be bantu abasinga ebitiibwa mu baki era be bantu abasinga abantu okutegeera Allah n'okumusinza n'okubeera ku buluŋŋamo be bayita bannabbi abo. Tubakkiriza jumlatan mu ngeri y'enduli nga aya bw'ogiwulidde. قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Tukkiriza nti Allah alina bannabbi batakola ki bonna tubakkiriza obwo bwe Busiraamu. Ate ne tukkiriza bannabbi mufassalan nti waaliyo nabbi Ibrahimu ne tumukkiriza n'erinnya lye amakulu ye kennyini nnyini mu personality ye kubanga Allah yamutubuulira n'amutunokolerayo. Ne tukkiriza nabbi Isa, ne tukkiriza nabbi Musa, ne tukkiriza nabbi Nuh alayhi salatu wassalam, ne tukkiriza nabbi Adam, ne tukkiriza nabbi Hud, ne tukkiriza nabbi Shuaib. Bannabbi abaali Abawarabu baali bameka? Mwabo Allah byatunyumizaako. Teeka ebirowoozo ku kino. Mwabo Allah byakola ki? Byatunyumizaako. Baali bameka? Bannabbi abo bali bataano. Abana Allah yabatuma fi aqwamihim omu Allah yamutuma eri ensi yonna. Asookera ddala ye nabbi Ismail alayhi salatu wassalam. Nabbi yagati wa huwa awwal man takallama al-arabiyya, yani ye yasooka okwogera Oluwarabu fusha olwo lwaliko Abawarabu Qur'an lwe yakkiramu. Kitegereka? Wabula wali wasingandwa nga waliyo Abawarabu abalala. Nambiro twali birabika tugaziya Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bamaseeka basomesa ebyafaayo nsuubira nti eno yonna bayitayo mu bugazi. Abawarabu Qahtaniyuna abaali bava mu kabira ya Jurhum abo nabbi Ismail alayhi salatu wassalam be yawasaamu nga nabbi Ibrahim amulese n'amuteeka Kaaba n'amuleka waawo n'atambula n'agenda. Ba Jurhum abajja okwanukuliddwa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ng'ajaanukula faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Kabira ba Jurhum nejja newangalira luddawa newangalira awo nabbi Ismaila n'abeera nga bye yawasaamu. Fakana awwal man takallama al-arabiyya era mubazzukulu be ne muva mu Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nekitegeeza nti abaana ba Isirayiri beegatta n'abaki? Beegatta n'Abawarabu kwani? Ku Ismaila, ku Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kubanga Ibrahim yazaala Ishaq n'azaala Yaqub n'azaala abaana ba Isirayiri mu bika byabwe 12. Kitegereka? Ate ye nabbi Ismail alayhi salatu wassalam n'azaala abaana ne baserengeta okutuuka ku Adinan yavaamu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nasabu y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okuva ku ye okutuuka ku Adinani muttafaqun alayhi bayna an-nasabina al-muslimina wa ahli kitab. Bannasabina bebani? Abakola ku ndyo, abamanyi b'endyo beegatta ku lunyiriri lw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam okuva ku ye kwennyini okutuuka ku Adinani. Adinani ali mu bazzukulu baani? Bannabi Ismaila alayhi assalatu wassalam. Wabula khilaafu eri kuva ku Adinani
okutuuka ku nabbi Ismail alayhi salatu wassalam. Awo olunyiriri oluli awo lusiŋŋaana nga waliwo ayingira naga nedda yali ono, naye eyo sirisira ye yambuka okutuuka ku Adnan muttafaqun alayhi. Bannasabuna tebagirinaako ki? Tebagirinaako khilaaf, tebagirinaako mpawa n'akamu n'akeddagala. Tubadde ku ki? Okukkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala jumlatan wa tafsila. Kati nabbi asooka mu bannabbi abawarabu ye Ismail alayhi salatu wassalam. Yagamba Imamu Shinqiti rahimahullah fi adwa'il bayan, yagamba wa Ismail fihim bila shak. Mazima ddala nabbi Ismail alayhi salatu wassalam ali mu bannabbi abawarabu without questioning mark. Mungoberera. Owokubiri yani ye nabbi Hud alayhi assalatu wassalam. Hud yali mu bannabbi abawarabu abali mu kika ky'abawarabu abayitibwa baqahtaniyun. Al-arabu al-qahtaniyuna. Bava musajja ayitibwa Ya'rub ibn Qahtan. Bava mwani? Ya'rub ibn Nasjub ibn Qahtan. Ya'rub ibn Nasjub al-Qahtan. Hayyakallah. Naam. Kakali bayitwa al-arabu al-ariba. Ate bali avamu mpaka Muhammad sabayitwa al-arabu al-musta'ariba. Al-arabu al-ariba basiŋŋaanibwawo bo nga boogera olulimi oluki? Nga boogera olulimi oluwarabu era nga bawarabu abokuva dda. Ate abawarabu abooluli oluvaamu mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayitwa al-arabu al-musta'ariba. Lwaki? Kubanga jjajjaabwe mwe bava nabbi Ismail alayhi salatu wassalam aslan teyali muwarabu omwogezi oluwarabu, wabula ku ye kwe kwatandika okwogera olulimi oluki? Olulimi oluwarabu. Kati owokubiri yani Yehud alayhi salatu wassalam ali min al-arabi al-qahtaniyun al-arabi al-madha al-ariba. Nabbi omulala ye Shuaib alayhi salatu wassalam yatumwa ludda wa Madian. Ekitundu kye Madian kiri awo ku Red Sea, kiri mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ekitundu ekiri ku Red Sea awe wayitibwa Madian. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yadduka eri yasomoka awo n'abeera nga yajja wano e Madian, era gye yava n'addayo e Misiri okubeera nga bumwefuka ne Firawuna alayhi la'ana. Kitegereka. Nabbi owookuna ye Saleh. Nabbi Saleh alayhi salatu wassalam yatumwa mu bitundu ebiyitibwa Thamud. Thamud kiri mu mambuka ga ekibuga Madina ng'ogenda e Sham. Kati owokutaano ye of course omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya'i wal mursalin. Abo bannabbi abataano abaali abawarabu mwabo Allah bye yatunyumizaako. Ako kawulidde? Mwabo Allah bye yakola ki? Bye yatunyumizaako. Wa illa mwawulidde dda nti minhum man qasasnahum alayk wa minhum man lam naqsus alayk. Mubo mulimu Allah bye yakunyumizaako, mulimu Allah bataakola ki? Bataakunyumizaako. Tugenda ku akida y'abasiraamu okukkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bonna kyabagamba Allah. Naam. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. Gamba nti nno amanna billahi, tukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Wutandikira awo abasiraamu ekikolo ky'eddiini yaffe kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, nga n'okumukkiriza si kye kiri abategera nange nzikiriza Katonda, nange Katonda mmumanyi nga ayina esaba emmanju. Okwo si kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Naffe Katonda tummanyi, naffe tukkiriza Katonda omu ng'ate oyo omu ye Jesus. Okwo si kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Jesus si ye Allah tabaraka wa ta'ala, si yatonda eggulu n'ensi. Qul amanna billah, gamba ntukkiriza Allah ye shahada. La ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ani? Okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wama unzila alayna, eri mu Baqara wama unzila ilayna. Era tunula eri mu Baqara Allah yagireeta amaze okulaga engeri bano gye boogera ebigambo ebyenjawulo kuba nabbi kuki n'amala n'alaga enzikiriza ffe y'abasiraamu nti ffe tulina busosoze mu bannabbi, era tukitwala eno ewaffe nti n'omala ogaanayo nabbi omu ne bw'obeera tewamumanya nga talira linnya nga bano bonna abaamanya bonna obakkiriza, mathalan n'ogamba nti nze bannabbi bonna mbakkiriza bano abali mu Qur'an,
naye oli nabbi gwayogeddeko oli nti agenda kujja nga talina yamukkiriza oyo naye nabbi kyoyo olidde bulungi obusiraamu bukomaawo naam eno enkofiira gyoba olina ku mutwe eyezanziba eno ejjuuni eno eyezanziba eyo ne bw'ogyebakiramu mu buliri ng'osula nayo wagisibako supaggulu weebaka nayo tevaako ku mutwe ne bw'obeera oli mu kunaaba ng'esigalako kuki ku mutwe tobeera musiraamu tobeera muki tobeera muki tobeera musiraamu omusiraamu yaliwa yoyo eyakkiriza bannabbi ba Allah tabaraka wa taala bonna jumlatan wa tafsira qul amanna billah wama unzila ilayna n'ebyo ebyatusibwako sawa ebyatusibwako ffe abasiraamu abagezi w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ebyasibwa ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam nga ye injil oba ebyasibwa ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga ye tawrat oba ebyasibwa ku nabbi Daud alayhi salatu wassalam nga ye zabur oba suhfi Ibrahima oba ebiwandiiko byonna ebyasibwa Allah byataakola ki byataatubulira buli kyonna ekyassibwa ku bantu ffe tukikkiriza era tukiwa ekitiibwa wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahima genda maaso وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أو النبي الله سبحانه وتعالى باكو زيكي bamenye buli kyonna ekyabasibwako mu bubaka oba mu bitabo abasiraamu tukola tutya tukikkiriza era Allah bw'atuuka wano weetegerezeewo nnyo amenya nabbi Musa n'agenda butereevu ku nabbi Isa hatta abamu ne batuuka n'okulowooza ti oluvannyuma lwa nabbi Musa eyajja oluvannyuma we yali nabbi ani nabbi Isa so nga wakati wa nabbi Musa alayhi salatu wassalaam ne nabbi Isa alayhi salatu wassalam waliwo bannabbi bayitirivu bali waliwo emyaka 1200 bannabbi bayitirivu mafawuz kathira bannabbi bonna ba Sulaimani ba Daud ba Yusha ibn Nun ba Ilyasa ba Shamuil ba Daniel abo nabo gerwako mu bitabo eri bonna abo bannabbi bo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala betwamanya ne betamanya abattibwa n'abaafu obufi bangi bonna abali Allah ganti yahkum biha nabiyuna yo Tawrat yasaba ku nabbi Musa yahkum biha nabiyuna bannabbi bagira muzisa kikulaga obuki obungi bwabwe n'olwekyo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bwamala Musa agenda butereevu ku Isa olw'ensonga empaweeri kwaba abameka ababiri bano ba Christians bakola batya bakiriza nabbi ani Musa alayhi salatu wassalam ne bakiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam ate ba Jews ne bakiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne bagana nabbi ani Isa alayhi salatu wassalam kati ate ba Christians ne baga ffe tukoma kunaffe kwani ne bakola ekikolobero kifaanagana ng'ekyabali bannaabwe ekyokulijekitinga nabbi wa Allah w'ekitiibwa omulamba nabbi Isa alayhi salatu wassalam nabo ne bagwa mu zambiri erimu ne bagana omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ne wabeera nga shitaraka fi dhalal bonna beegasse wamu mu kubula n'okkaafa ly'omutonzi Allah tabaraka wa ta'ala la nufarriqu bayna ahadin minhum tetuyina gwe tusosola yenna mu bannabbi ba Allah wa nahnu lahu muslimun era mazima ddala tuli baki tuli basiraamu awo nyini tujja okutandika biidhni mawla jalla wala ku musomo gaffe oguddako waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.